tantalantanta kiwedde Baby Gloria kati takyali mwana muto yandibanga akuze kakati ono akoze omukolo ogukyankalanyiza ne guyuguumya ekyalo. Ebipya bizuuse gy'osinzidde subscribing nga sharing agenda ku mitimbagano gyaffe www.kampalamediaug.com tweyongere okubanga tukuweereza gy'osinzidde mwana wa maama mwana wa taata amawulire yagaliwo etujjidde ku mpewo katikati gega mwana muwala amanyikiddwa nga Baby Gloria njogera ku muyimbi wa fooli owa Moviti Abojeri basebo ne bannyabo wagenze mu maaso okubanga akola omukolo ogw'okukyala wakati ne muganzi we. Bano bombiriri mujjukira bulungi wakati we bavaayo ne bakola ky'osobola okuyita engagement ne muganzi we Jonas Mbareka era ne kireetawo abantu okwogera ebigambo wano ne wali abamu nga bagamba nti it will end in tears. Basebo ne bannyabu nsobola okutegeezaako nti it ended in mikolo. Baana mama baana bataata kakati Gloria ne Jonason bakoze omukolo gubadde gutemagana wali ku kyalo Nalumunye njogera mu Joma Estate maka g'abazadde ba Gloria wakati ng'akyaza mwana mulenzi mu mukolo ogw'obuwangwa guno newankubadde nga byabungeesebwa nti musajja mukulu ono yali peregesi ngamba Jonas nti cameraman talina kyali wabula wootunuulira ebintu byaleese ku mukolo obukolo ogw'okukyala mwattu ate toyinza kumala gamuyisaamu maaso. Baana bamama baana ba taata ekimu ku byenjawulo ebibadde ku mukolo guno ngezaako kusigira ekifaananyi kwe kubanga bazadde ba Gloria baafunye karakita erimu oluguudo wakati olutuusa abako awaka baleme kufunamu nakanya oba beetonye baleme kusanga kaseerezi kwegamba mu ngeri y'okujanjawaza ekintu ate bano bakijanjawazza ne basukka. Definitely ebigambo bibadde bingi okuva mu bannayuganda naye bano bwe bati bwe basazeewo tugenda kubanga tukutuusaako byonna ebyabadde ku mukolo guno. Kola ekintu kimu subscribe nga sharing commenting ogende ku mitimbagano gyaffe otugoberere. Yenze Ssemaganda Moses Hope lwa Kampala Media TV yonna gy'osinzidde.